This is Ground Media UG. Penge ye yantegeeza netusinkana ne jjajja Ichuli nanjagala nnyo era tubadde tukwataganira wamu nga buli kintu kyonna tukikola bulungi. Nsaba bannayuganda ffenna nga betuli wano jjajja Ichuli tumusabire Allah amuwe ekiwummulo ekyemirembe. Neneebaza Haji Honorable Nsereko Muhammad omwami oyo atulambise nze ne jjajja Ichuli atulambise wabeerawo ensobi. Nze nakwata jjajja Ichuli ne muteeke wa muzeyi Bebe Cool. Nze nakubira Bebe Cool essimu omukulu edimizaya nsaba kuba bloga bannaye eri tenti eri ma VIP nga tusobola okubeera nga tulabagana bulungi. Nsaba tusikemu katono mabega wali abantu bali babeere nga bakola nnyo. Anko wange nja kumuyita Anko Balam atulambisa nnyo nga ffe ba bloggers. Wano tulina ba bloggers bangi ne ba YouTubers bangi abakoze omulimu omunene nnyo okubeera nti no bannayuganda tufuna information entuufu nga teri edited. Neneebaza abayimbi mwenna bannamawulire mwenna abali mu biti ebyenjawulo nti nga ffe ba bloggers omulimu gwa blogging gwatandika gunyoomebwa. Nze bangi abampisaamu eggaali nga tutandika n'essaawa zino omulimu era neebaza bannayuganda mwebale okutuweera okaminga. Nensaba once again Allah awe omugenzi ekiwummulo ekyemirembe. Penge gy'oli muganda wange guma muganda wo gwe waleeta mu blogging Allah bw'atyo bwasazeewo naye kirungi akasimu ko wankubidde nsobodde okubeera nti no ntuuka ntuusa obubaka bwo. Yes, ba bloggers abali wano bangi abamu tebabamanyi abalala babamanyi. Nsaba buli muntu agenda kwogera erinnya lye Honorable Segini Muhammad nawe taata oli blogger nkulamusizza maximum respect. Yes, nsaba ntandikire wano jangu wano oyogere bwogezi linnya lyo otole salaamu. Sigala wano wali microphone. Assalamu alaikum. Erinnya lyange bampita Sarah Henza abasinga ndowooza lyomumanyi. Simanyi engeri gye tutuuse wano kyewuunyisa okubanga tuli wano but we are here okusiibula Isima atwagadde. Kyekigambo kyensobola okwogera nti Isima buli omu ku ffe amwagadde mu kiti kye. Isima atwagadde era nensaba Allah mugaziyize entaana naye amuwe n'ekiwummulo ekyemirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is so sad. Titoli wano kura Isma. Ya Allah. Shakuma. Nze Hadija Kigozi. Nava Dubai okujja Uganda. Abantu abasinga bantegeerako Isma. Saba Allah amuwe ekiwummulo ekyemirembe. Baabi twogere bwogezi linnya nakutola salaamu kima taata gw'otako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya yenze Abdul Sempijja omudiribada. Bana kitalo nyo kitalo ddala. Amanya agange nze Alan Cruz kitalo nyo kya Isma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nze Pizikilak. Allahumma ghafirahu wa rahamahu waskunuhu fil jannati naim. Kitalo nnyo kitalo ddala. Sigenda kwogera bwogezi mannya gange gokka nga abasajja batutta. Twayingira omulimu guno gwa blogging nga tuli ku side ye NRM. Fa abandi badde babeera very protective wano. Olaba abantu abeeyagalira mu gavumenti nga tebalina na muntu abakyaye. Isima afudde alina obulumi ku mutima ta protectingibwa.
era nga naffe bwe tuli amanya n'eddoboozi bampita Calvin Kayanja siri mu mativu ku lwa gavumenti eno engeri gyetukuumyemu nga babuloga baabo. Kakalamu ajanso kayogereko keryo. Kakalamu mpola mpola. Kakalamu asokayogereko Mungu akunyweze. Wenjogerera tata wa Ismail ayingira ekidaala ye muzeyi gw'abadde ayogeranga ku taata wange omutabuliki. Tusaba Allah ekitiibwa akunyweze. Kigambo kufiirwa mwana kigambo kinene nnyo. Bannaye tusaba kaakati mugende maaso nga mwogera mannya gammwe sispeak. Zanero the final channel nga nebaza okukola n'omukulu Isima. Bigambo byampeddeko ndi wano ne muganda wange Kakalamu simanyi oba asobola okwogera. Kakalamu omwami olwabita Kakalamu sokogera muboti abakungu bamulabe semera boti tasobola kwogera olw'omukwano gwe gwabadde alina n'omusajja kwe tuzze okuwerekera mu kitiibwa kyekyayikyuli munaamusonyiwa tasobola kwogera. Divorce amanya ze Divorce Matovu wakola n'omukutu baguyita Celebrity Track UG. Amanya gange nze Superstar kitalo nye kya munaffe Small Access tusaba mukama amwe kimule ky'emirembe. Amanya Vicky nkola n'omukutu Vicky Exclusive kitalo nnyo ekya muganda waffe Small Access. Yes, manange Sebo kitalo nnyo bannaffe. Neyanziza nnyo ssebo bakungubazi bannange mwenna bamaseeka mwenna ab'ebitiibwa mwenna abakuŋŋaanye wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amannya gange nze Farida abadde wakujja wano naye mukosefukosefu alina lubyamira abatumidde n'abagumya era naŋŋamba mbawa obubaka buno bassebo ne bannyabo kiki ekitta bannayuganda amasasi gano agakuba abantu enjakera gavaawa bassebo ne bannyabo akaseera kano ke tulimu kakwesabira. Alhamdulillah الذي يرسل الغيث من الخير ويمسك الدحار في الليل وسخر الشمس والقمر كل وكنويت عليه وزوجنا لكم وشكور الشهيد وقفت حرب عليه وشكور الصوت وقفت حرب قوي bakungabagala ekyoli bakuŋŋaanye naye badde tebamwagala lulinga waali abadde lusobola balabanga bayise ku birthday twagikuzaaba wali bannanze yaliwo nendi mulodi eraba afudde bazze bangi birthday teyabalaba abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti obusungu bukole ki buke era bw'obuuza Haji Kasajja bampaako hijja bbiri emu nagitwala wa Haji Kasajja naye bwe baategeera nti nzeegireese bamu Haji Kasajja waali kuno gwe mulundi gwange ogwokubiri okujja mu lujjamu ffe tetuli babyabufuzi abajja ekyerebakwawo ekyo kimu. Ekyokubiri kyembabuulira nti bano bajja ne bajja bangi nnyo wano ne bakola ki naye bajjanjaba abaana balabirira omunnamwandu ekibinja olunaavaano nga kikola ki nga kitambula nga kigenda kati bazze kwoganira wano bazze kukola ki kyakusatu Museveni tatta bantu Museveni tatta bantu omuntu omugezi tatta bantu Museveni just give zero and you have a yourself abadde abantu
nawano webali abasooka naye njagala okubawulira mbagambe fe abali mwemuke tetulinga abanyarwanda. Abanyarwanda bwe baali bajja mu Buganda bebakanga Kirindi, empologoma netwalako mu Kiramutwaye tuli mu Kiramutwaye tulesano mazinga bw'atayinga era nakola mutima olibadi era bannayuganda mukimanyi nekize basibako embeera embi mutanyi okufa mwena bonna abali wano muli bazadde mwazala abaana nina mukwano gwange balamusiga mukwekerera bwebifogini omwana we yafa naye amperamu obunge busako omwana yagamba okuwona nze nali mwina mu ngalo bwe nkitegeeza Katonda yagaba obulamu kubanga sente n'emmundu esobola kukutaasa ekikutaasa kiva lwa Katonda kubanga eri gyewajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwena mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mukanye okumanya okulanira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emmundu mbagezako balwalirako nemukubanga lwali because twalabanga fena badebagitaba gwe mwana yange akola vidiyo abasajja babakulira essimu awo n'abatudde mu tenti eri nebagamba kati ndikubaala essaawa yonna naye bagamba mumpulirize bulungi ebadde gye banzaala mumpulirize nemukulanduulu mube emesege eno naye bagamba ebadde gye banzaala taata nzaala yafa maama yafa baganda bange bafa ate ne bafa sirimu ne bafa masasi kati bwebakuba esasi obonyambye nabutafa na bulumi kiremeeza yemunakomanga okutya yemunakomanga okutiitirwa abasajja bano nemukuzima nebayita miliyoni 5 mayisima abadde mwavu ngabonabona eyayinza nakusinga kayunga nemukulekisa muganda embiri kyebazaanayibanga ekisimu kingi binofa balina okwogera bwetufuna akazireka katunyogere migwenya temusalako bannayuganda kamalungi abazima kubanga abali wantu oli akagenda kufa kubanga abali wantu manyi ngeri gyewajjamu ku nsi zemba nzeyo kampani wanzika temukaaba mugamba bajaleze kwera Katonda kubanze nzirako nze wasabisimagabadde manyi wewasabisimagabadde manyi bakubye misitekabadde manyi banoonanze bankubira esimu manyimalira nempankire okumala essaawa namba nengubira kutekisine mubuuza olezaba kuisima tebakoze misiteke bakadyo eddakiika bayinza kuba bakoze misiteke naadabanyonyanyi abanoonya badyo naye okusobola okufuna ate kubera gavumenti ya pulezidenti Museveni yagwa olabadde omwagizo kiza tosobola kukuuma ggwanga nga n'owakulabya okkuluma era abantu bangi abamenyesa emitima nga Isima afudde era gavumenti y'emyalemu bagishaye ebitundu ebirala kirana okugenda kwa Isima kukozanga saddaaka nabalamba budde ku mulembe gwa Amini bategafu abaaliwo baka Bishop Kakalamu Isima bwemutwale nga Bishop Kakalamu nti bano banyiga n'abantu baabwe kati bwagalina okuzuukuka olinda ki nze bajja bbanga kino mumanyi natabalako nembeeramu nembayiga kati balina kyebangamba kubanga manyi nnyo terifyuca okuviirwako muganda wanaku eri famire olwokutibwako omwana waabwe nga teri engeri bize manyi nsikiririzawo bintu naye newe nalabyeko live ya Kasuku newe nakakasiza nti ekyuli enkauntayo eyayekuli eyasooka yali ekyuli nalinga mulaba naye nga physically nga tetunamitingako naye mulabako ku birthday ya General Muhoozi Entebbe nga ngenza okuperforminga kuba waliwo abantu boba olinda okwagala okulabako naye n'omugano bulijjo no gwe bayita ekyuli so okuva ne tufuka kumbe yali fani wange nyera nga followinga nye buntu byange bati champamere on the street era bo olaba ku live ze ku machaba badde nga followinga naga ticha njagala nango jomboze eyo so tunyeredda nnyo kwano gwa foyo olowooza abantu bali ku mutima bagenda okusinga okumesinga ku ticha kuko bane mujja kwekwatira kyebagenda omumisingako ndowooza gundi live ze zibadde zinyuma wewawo zibadde oluusi zina bezinyigiriza
kutereeza naye kyebasinga kibajja mu misinga ko kwogera nga ye ekintu waba akirabye omanyi owuliriza nga nnyo omuntu ayogera ekintu nga ye wakirabye oluvannyuma n'osengejja n'olaba bakyakugambye kiyamba oba tekiyamba so bajja kumumisinga kabadde nga ayogera ate oluusi ng'alina abantu ba protectinga ikyuli tajja kusanga nga bakwogeddeko bubi era ajja kukutereeza bw'alaba nga waliwo omuntu gwe akatambi akafulumye ng'omwana bamutulugunya era ajja kuvaayako akomplaininge bw'aba nga waliwo obuzibu nti oba bavumye omuyimbi era ajja kuvaayo amukolebwa so abantu bajja mu misinga sebo kitalo nnyo bannaffe neyanziza nnyo ssebo bakungubazi bannange mwenna bamaseeka mwenna ab'ebitiibwa mwenna abakuŋŋaanye wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu amannya agange nze Farida abadde wakujja wano naye mukosefukosefu alina lubyamira abatumidde n'abagumya era naŋŋamba mbawa obubaka buno bassebo ne bannyabo kiki ekitta bannayuganda amasasi gano agakuba abantu enjakera gavaawa bassebo ne bannyabo akase